Beside you kwerabira ani akulabirira omulala? King. King akyali mwana muto. Ani agambye? King musajja mukulu. Yeah, by the way, how old is he now? He's making 3 in Jan. He's a big boy, 2 years and like 10 months now. I think tanaba kutuuka kubanga akulabirira. Andabirira. Besides this, we'll be back mom. Nakuwa hug. Essanyu lisinga. Yes. That's smile ey'omwana yes. Erabirira eyo. Yes. King andabira nyampa breakfast kumacha. Nabijjawo. Mommy, have you eaten? Mommy, what are you doing for breakfast? He's a sharp boy. Andabirira. Kyogamba ayogera kati. Yeah, very well. N'okusoma asoma. Akuze. He's a big boy. Olaba kati asoma. Akola at least 2 days in a week or 1 day. Era ng'ebintu y'abaana aba. Manye ebiseera ebisinga maama w'omwana walaba omwana nga tandise okukola emirimu egyo. Kulya najjawo n'agamba amanyi King bring for me that cup n'akireeta. Remove that saucepan n'agijjawo. Kyekikugira in your mind. What do you mean that is in my mind? Nate omwana wange akuze. Webale nnyo. And atali very active, ate mwana mugezi. Yeah, and it's a blessing. Yes, it's a blessing. So when njogera bwentyo omuntu yandigambye mama King waba akola ebintu ebyo. I think osobola omuzzaako sigana muzzaako sigana muzzaako n'ogwegatta seegatta omanga sigana muzzaako okuva kyogamba okuva ewazala King toddangamu kwegatta nagezaako ne mala ebivaako kiki saagala tukyalina feeling no I'm too busy kyekigwana okuzza ku mwana bw'aba akuze ng'alaga nti ky'omutuma akireeta esooka omwana wange mwagala nnyo for now saagala muzzeko because he's still receiving my love. Sagala kole ensobi ate muzzeko right now. Ale me I can't handle family planning methods, so just birekera ddala. Kati omuleka obulesola munyumirwe naye akunyumirwe. For now, yes, he's still young omuzzaako. Okay, let's assume kiyinza kutwalira bbanga kikalugamba nti kati this is the right time for me okubanga kale muzzaako. Simanyi. I think that we can chat nnyo nga first time mother obimanya ebintu ebyo naye nga simanyi oba naamuzzaako ne time soon. Naye nga omusadde yandibadde kikyandibadde alaga omwana wo n'asooka kiki yandibadde alina okukolera koze ebiseera ebisinga omwana ono asooka ye simukisussa nnyo oba olina kumwagala bwagazi that's all just mu buli kimu ky'osobola omufunira kubanga teri muntu agenda kwagala mwana wo okusinga gwe ng'omuzadde if you don't give your son that teri agenda kimuwa so muwe buli kimu kyeyetaaga okuba nakyo. As a mother bikutambulira butya oli mu music weewa otakyayonka bitambula endongo ekuba n'omwana akula. Kalo are you a single mother? Me? No, I won't say that. Me, I'm not married, but I'm not a single mother. But a responsible mother. Yeah. Omwana omulabirira. Bulungi nnyo. You alone oba ne tata w'omwana? Yeah, he does what he's supposed to do as a father. Namunnaye abasajja munaku zibeesubirayo ogwa naggamba that's why nkubuzizza omwana oli single mother oba? I'm still a single mother, but I'm not married. I'm not in a relationship or anything, but I'm not a single mother. Yeah. Kati obakunneyo kati ovadde ku lujja officially. Simanyi wabula sijja kulemba. Era siri ku lujja. Omuntu abekole munayo tonaba kuva kutwaka musajjawo. Okitategeeza kyali mu kawundo kakubibiri oba omwana yajja by mistake. One night stand. Omwana wange mu planning bulungi si mistake. Planning bulungi nnyo. Era siri ku lujja. Ndi mu nnyumba siri ku lujja. Kugamba mu kujja ku wajja omwetegeke. Very much. Yes. Teza kubeera nsobi. Joking, yeah. Ebiseera ebisinga kalo Yesu wadde oli mu limelight n'omuntu most especially mu abakyala mwandeetaaza okufuna obulamu buli obulaga nti omwami azza ntutte mu bitiibwa ebyo tobyagala. Waliwo ababyagala waliwo abatabyagala. Me, even if I got a man right now, nangama bayagala kumpasa oba kunyanjula, I don't know anyway.
but I don't think I would do it because I've done that before. Yeah, for real. Yeah, I don't think I The would same do it man? publicly. Or different man? Same man. I've done it before with my man, Najee Wakana, and all that, but I didn't show it to anybody. Okakasa? Yeah. Byafuluma? Tebyafuluma. Mwayo mwami yakyali wammwe? Yes. That's the man? Yes. Very well. Najee Wakana nakola bucha nokola, but I didn't put it anywhere. But I guess maybe I didn't want to put that exact man out there at that time. Maybe a man will come galave okususeko ngoyagala kola ki mukuba abantu. Maybe a time will come obanga njagala kulaga abantu nti bannange musajja wange mwagala nnyo uno mulabe mukole biki okitegera, but I don't know. I think this is not. Should we say this is not your right time okubanga omujja publicly? Ate bagamba waliwo yagamba mbu bannange before a woman really tunatulaga musajja ye kasooka akulage. Kati gwe kyokyalinda? Njagala ndage lwakubanga ate nkalubamu mukundaga kakiako ewali obuzibu. Naye onova mu ggala? Obuzibu nange ng'omuntu nkaluba sikukkiriza kola ki kundaga tokale njagala okola ki ondage, so it's complicated like that. Tomulwisizaayo nnyo omusajja mu ggala ne tebamukutwaliko? What's yours will always be yours. Yeah. Kyogamba by the time yakutwalira we yajjira ewammwe mu bazadde nakati ne byakoledde should we say tonabeera mumativu gamba nti omujja mu ggala omulaga abantu? Kyamwebazaako ekisinga obukulu is that she gave me a lovely gift of my life, and that is my son. Ekyo kiri very tekyakabi. Ebisigadde byonna ebisigadde neyanzizza yakimanyi mweyanza. Naye nga kati muneeko muneffe tubalaba ennaku zino abayimbi mususa okuba nga baba mupropozingira bannammwe. Time eyo gwe okyagiwaddemu ebbanga like for how long? I think when it comes, it will come. Like how birth came, like how giving birth came, nekibaawo. Abayimbi, I think obidde tugula nnyo amaaso. Twayiga bingi, twayiga mbu no there's life beyond music. Exactly. Okitegera, so bw'ofuna chance ng'olina omwagalwawo ng'ayagala kukuba mbaga agikube. Mwaba mwagala kuzaala muzaale. Whatever you want to do it because there is life beyond the two-dim one. Yes. Beside that man, should we send it to ina muntu mulala kalogolaba? Because oli mu ndongo. Are you trying to say that? Sijja kukyogera, but no. I don't know why you would have a man and then you have another man. You don't cheat. Oli loyal to your man. Loyal. Very. Kano kyogamba omusajja ajja okukwana omugoba saawa zino tewalina ayinzako oba akutya just because you're famous. Kale n'abankwana gye bali naye they know, they see my position. Aye nange sibawamwera nnyo. Niwagala tulaga tata omwana omutuufu gyali naye si feefe. No. Ye kennyini yabegambira si ye kaba kimugamba mbu ye bakimukiremerako. Solo mugamba obugambo omumeka omwami woyo baby daddy. Sawa si yakutumira. Kati nga mutumira kuki? Kiki osinga omwewalizaako kale? Nagambye dda kumpa the biggest gift of my life, and that is my son, and it's a blessing. I don't take it for granted. Ate kati munnaye kakati omwami nga ye omwami talina pressure gyakuteekako nti waaye King akuze tumuzeeko kuba ka pressure kabeerawo awo. Talina legamba akutya? No, but I don't think that's what he wants either. Kiwanti kyayagala. Naye bambi ye bali kulabirira bulungi kozi mufadi yagulira n'akamotoka. No. Ate awo mutandise okuwaayiriza. Maanyigo. That's not true. Maanyi g'abafaani bange, bawagizi bange na Katonda wange. Yes, si maanyige. Naye talina ngeri gyakugaana mu bintu bino gamba nti bakuutako ekuba tewamunaye ngendeyo okuba endongo tabigaana. Actually, ekyo si kituufu. Taŋŋaana. Kalo be frank. Singa ndi wano.
nze munaye Mother Ibra nze nkola binnyumira era nze buli muntu ali mu bulamu bwange akola binnyumira. That's it. If you cannot fit in my schedules or my programs, weesange era onviiridde mpola mpola. Nze nsigala nkola kintu kyange. It's not very easy okusanga omukyala nga gwe omuyimbi ne muzaalirawo omwana. Should we say kyatwala akabanga twanekise n'okusala n'oga nti this is your time okubanga omuzaalira? Yeah, took a long time. Ng'omwetegereza? Nga simwetegereza. It took a long time, but we were dating, and dating takes time. Oh, yeah. Omanyi ennaku zino tulina omukyala yatufuddeko emabega kaawo. Olisha. May her soul rest in eternal peace. Na bonna baganda be ne bbaawe bonna basaasira kubanga mbamanyi. I feel sorry for you, Mukama abagumye. Yafiiridde mu lutwalo lw'abakyala ng'azaala. Kalo kino kigwe ng'omukyala kikyoyinza okyogerako kirina entiisa gye kikuteeka ku mutima tonanekisa oyinza n'okugamba waayi ekiba ekyo oyinza ebyokuzaala bizema kirina gundi ekikuteekamu gwe ng'omukyala. That's a very sensitive matter sobola kugyogerako because omuntu yakatuva ku maaso tosobola kandika kutwogerako ssaawa zino. It's very sensitive. Nangi kibi nnyo bubaka kiba osobola okuwa munnayo like for the family. Nanga bwe bagambye mbadde nsaba Mukama abagumye. All will be well. Tusobola okusaasira kwange eri famire ye, baawe, abaana be, baganda be, bazadde be, basaasira bonna kye bayitamu. It's not easy. Wagenda okuziika? Saagenda kuziika naye nakubayo essimu nentuusa obubaka bwange. Well, awo wennyini twalaba wavaayo nota date ya concert hiyo. Kiki kalo, are you on demand? Ibra, we're asking I'm on demand otegeza. Wakati munnaye. Is it last year but one? Waina wanokuma showgrounds. Yeah. Was this last year or last year but one? Yes. Waina ekivu. Kati bwemvayo nenga ikalo. Kiki ekyakuleetedde ogamba nti next year kosumulula ekivu? Because the first one that I did was more like a celebration of that year and the things that I achieved in that year. And it was your first concert, right? And it was my first. Oh yeah? This one is going to be more than a concert. It's going to be an experience. Kali, in brief, Kali. Concert is coming next year. May 2026. Yeah. It's going to be more than a concert. It's an experience. It's an experience. Hey. Something big and different. It's going to be big and different. Okay. Well, people are campaigning for their parties, King Ogwawa. Zendi muna Uganda. Era ngenda kulonda omuntu wange gwempagira ekyo omanya. Nze ngwa mumanyi g'abantu. Ate like campaigning no campaign kuba tetukulabanga ku campaign ezo. Campaign za mpita gwe nnyembera. Era kisinzira mood gyendemu. Naye za mpita gwe nnyembera. Ne side eri ya I don't know. I don't think that side too much. Yeah. Olumo akwita it's not worth it. As long as you're going to be paid. It's about how much you're paying me. And abasinga bagamba munne baba NRM nga yempise tusobola ku performing. Niyo bamuwadde sente. The truth is sijja kulimba. Ampita gwe nnyembera. It depends on how much you've paid me and the worth. But on those guys' side, the worth is never worth. Techibera nko worthy. Side ya bali. Ate eri side ya Nuupu. Era ya Nuupu ekisooka abasinga bakwano bange. So era nsangera nkoze eki. You perform for free. For free. Not for free. They pay. Those guys pay. Nere tunakulaba ng'olina gy'oyimbako. Nyimba kubanga mbadde nina omulimu gwendimu, but as a campaign I was running eyabikole Masavo.
nga tebansikiriza kukolagana na politics but yaweddeko so now kati nebadde nga nkola naye nga siraga so now nga tebansikiriza kuendorsinga anybody but now gundi contract yange yaweddeko so ene nga tunatera okumaliriza mukyala munnammwe ate nga muyimbi munnammwe Nina Rose nga Karo kiki osobola okubanga munnaye omubeererawo mukadde kano okukubeera nti munnange ogenda mukwatirako mu ngeri etyo ey'okubeera nga munnange omubeererawo campaign. I want to congratulate her upon that mileage in her life. It's a symbol of strength and resilience. And I'm so proud of her. And I'm dance. Mulonde mukyala munnange ate muyimbi munnange ate mukwano gwange Nina Akankunda Nina Rose for Woman MP in Sembabule. Yes. Campaign za luno lwatandise n'omuyimbi. Namugambye sijja kugenda Sembabule naye njaka kumira eno kumabali naye kenyina amazima agamanyi it's a bit too far ate I have a very busy schedule. Naye nga akimanyi nti I'm right behind her in every way. Oba nayimbira ku simu nga nyimbira ku simu. Yes. Okay. Kale. Your last remarks tumalirize mama. My people, I love you so much. You've been very nice people. Munjagadde mpagide my music is on the top. I love you too. Next, don't forget, May 2026, we're doing our first big experience. See you then. Thank you. Thank you. Thank you so many. Thank you. Chat again.